Agaliwo mu ddakiika eno yennyini ye mwana muwala amanyidwa nga Sacha Brighton Kalungi okubanga ate yamaze n'atwala omwagalwa w'obulamu bwe amanyidwa nga Herbert Shonga mu bakadde be bwe batyo ne babanga ate bakola omukolo mu Buganda gwe twandiise ogw'okukyala era nga kati bwe bali bamanyikiddwa mu butongole. Singa tuzizaamuko akatambi emabega ababiri bano baatandika okubanga bejjayo mpolampola omwaka oguwedde era nga guno omwaka gwagenda okutandika wamma ggwe nga tebakyalina kye batya nga ebintu byabwe babikola kaati ng'omusezi asirimisana oba gyali simanyi naye nga wenjogerera mwana mulenzi amanyikiddwa mu bakadde b'omuwala nti kati ye mwami alina muwala waabwe. Singa tujjukiramuko emabega Sacha Brighton bangi basooka ne bamulimirira ne bamwogerera bino nabiri olw'okuba nti yabakana ne Shonga Herbert ate ng'ono tujjukire nti yalina mukyala we yali amanyiddwa nga Dorothy Shonga awera ennemba n'emisango mu kkooti egy'obufere essaawa eno era nga ne mu kkomera asulayo. Era bano bwe tuba tujjukira bulungi embaga yaabwe yaliwo officially mu mwaka gwa 2016 ennaku z'omwezi nga 6 Desemba era bwe batyo ne beteekako akaweta ne beerayirira mu bulungi ne mu bubi wazira nga ate tebyasobola kubanga bigenda bulungi. Dorothy yatuuka n'awulira nga akikooye n'agamba nti akooye obwenzi bwa bbaawe amubikiridde ebbanga ddene emyaka 15 gye bali bamaze mu bufumbo oluvannyuma lw'okuba nti omwami we yali tatayiza sikaati nga ye bwe yali agamba era yali amuvuna n'okubanga yeebaka ne ba housemaids yeebaka ne mikwano gye kwegamba buli muntu eyalinga mukazi eyalinga kusegererwa Dorothy Shonga omwami we yali amwesala bwesazi n'agamba nti yamubikkirira ebbanga ddene n'awulira nga akikooye naye nga mu kukikola yali amanyi nti oba luli kyolwo omwami we n'akyuka oba luli kyolwo omwami we n'aterera n'adda mu layini wazira ate ekyasobola okuba nga akigaana era nga yawaddaawaddako ku lw'abaana be abo abasatu be yali ayina mu mwami ono okuli abalenzi 2 n'omuwala omu era ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2019 omukyalo oyo bw'atyo yavaayo n'agenda mu kkooti n'abeera nga amusaba babeere nga badivosinga. Twali tubuzayo essaawa ntono nnyo okubanga tutuuka ku Valentine's Day ate abaagalwa babeere nga bajjaganya obulamu obwa Valentine oba olunaku lwa Valentine wazira ate ye yasalawo bwe batyo babeere nga badivosinga. Ekintu ekyagenda mu maaso ne baba nga tebakikaka wazira ate Herbert yavaayo ne yeewozaako n'agamba nti omukyala we byayogera munnange si bituufu ate ye n'agamba nti mukyala we ye yali abaliga ate nga abaliga ku mwami ye yali omufumbo. Weewaawo ebyagenda mu maaso bo be bayinza okuba nga babitegeera ddala bulungi naye nga ekiriwo bayawukana ne mukazi we Dorothy Shonga mu butongole bw'atyo n'abakana ne mwana muwala amanyiddwa nga Sacha Brighton era nga kati wenjogerera bafuuse item eri yennyini wedde emirimu ndowooza ssaawa yonna tujja kuba nga ate tuwulira okwanjula okutuufu kwa ddi n'embaga entuufu ya ddi. Mbadde Fifi Gye nga bulijjo atanaba kusubscribinga mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.